ebibiina ndooza bibiri. Kyekibiina ekya NRM kubanga ekyo kyamazima gali nti kikyalina kye kigamba abantu n'ekikozesa amaanyi gaakyo ssente okutulugunya okulaba nga kifuna kye bayita publicity mu bantu. Ebibiina ebirala byonna biweddewo. Olwaleero kkiriza oba gaana oba nuupu ogyagala oba togyagala kyekibiina ekiriko. Nze nabagamba ebiseera ebisinga abantu bagenda ne beekaza wano. Omanyi buli lw'otakkiriza mazima otandika okufuuka omulogo, ozimba omutima n'owunzika ng'otandise okwagala okuloga. Nuupu y'amaanyi mu kye bayita abawagizi, supporters, bafaani weebali. Ekyo kyo tekiriiko kubuuza. Ate olwaleero bw'otunuulira National Unity Platform eri mu budde bwayo, waliwo kye bayita timing oba seasons. Nabagamba buli mu tabaalo lwonna olina okubala nnyo kye bayita ebiro. Ebiro kintu kikulu nnyo. Ebiro, timing, seasons, kintu kikulu. Ne bwe guba mulimu, bw'obanga oli mu biro by'omulimu, kolanga atagenda kubeerawo enkya. Because there will be a time nga tokyasobola kukola. Tukkirize tugaane olwaleero National Unity Platform yeriko. Oba ogyagala oba togyagala gwe teweebuuza. Ne bwe tuba tetuyina kye tukoze, still abali mu system batukyojja. Edda mukimanyi bulungi ng'ebibiina ebirala bikyaliwo. Nga engeri gye badiployingamu abasirikale n'ebitongole ebyokwerinda yanjawulo muuko. Olwaleero nuupu ne bweba eyise just meeting abasajja bayiwawo emmamba. Kikulaga. Ate kye nabagamba luli nti olwaleero ne bw'obeera nga yeggwe Museveni toyinza kukwata bambegabo n'obateeka mu bibiina kati nga DP kubanga DP already Museveni yagitwala. UPC Museveni yagitwala. FDC toyinza na kumanya ani mutuufu ani atali mutuufu. Kubanga gwe weewuunya tubeera ne incident nga tusuubira nti ebibiina bino ebikadde byandivuddeyo ne bya appreciatinga events oba engeri ekibiina kino kye bagamba ekyabato, ekyabahuligani, ekyabatategeera nga bwe kikwatamu ebintu. Naye ogenda okulaba nga ate abandi tusiimye ne batugamba nti ne batukubako ku kugonde ku bbaaka ne bagamba nti that is a good decision. Ate nga nabo batuzzeeko batukuba. Kiraba. So twafuna obuzibu. Ti abasajja abasinga mu byobufuzi ebya Uganda naddala aba opposition n'abakyala abasinga. Opposition baagufuula mulimu. Si kwagala kukyusa bukulembeze kuleeta nkyukakyuka mpya nedda. They turned politics to be a business. An employment venture. Okitegeera. Ti omuntu ali willing okukola kyonna ekisoboka okulaba nga ate Yoweri Kaguta Museveni abeerako n'emyaka emirala egijja. Kyobona nti buli we tuleeta ensonga semasonga ogenda okuwulira nga waliwo kye bagunjizaawo. Oba okyali wano mutetenkanya kino ogenda okulaba nga opposition nayo yeetemyemu. Simanyi ono gundi awagira kiro n'awagira ono n'awagira eno. Naye at the end of the day fe abantu ffe tulina okukola decision esembayo. Bannayuganda tugenze tuzuukuka by the way. Gwatandaba kukiraba ojja kiraba mu maaso awo. Edda nina mukwano gwange comrade yabeera kuno ku social media. Yakoze ka video nakayagadde nnyo. Yagambye nti bwe twayitanga abantu baggalewo amaduuka gaabwe oba beekalakaase bagambanga nti temwekalakaasa mujja kwonoona emmaali yaffe era ffe tetuli mu byabufuzi. Naye olwaleero sisuubira nti waliwo politician eyayimiridde n'agamba abasuubuzi nti muggalewo amaduuka. Tewali. Waliwo ekiseera ekituuka nga ne bw'onaaba toyagala byabufuzi amazima ojja kusindiikirizibwa kubanga eno gavumenti esurvivinga ku bintu nga 3 oba 4. Gavumenti ya Museveni tekyasobola kukonvinsinga bannayuganda nti bagyesige n'obukulembeze. Kitegeeza it is on survival mode. Omuntu ali ku survival mode ayina okukola ennyo okubeezaawo business ye oba okubeezaawo gavumenti ye. Kati ye gavumenti ya NRM. Olwaliro mukulu Museveni naye kennyini akimanyi nti popularly mu bantu taliyo.
kati alina okunoonya buli wamu wonna wajja ssente okumakinga sure nti either agulirira abakulembeze, agulirira institutions, agulirira ababagenda omuvuganya. So bw'abanga talina wakujja ssente, immediately agenda kujja mu mmwe. Olwaleero gwe boda toddeeyo n'okuba enduulu n'ogamba nti aba businessmen kabeekalakaase ffe tebitukwatako. Mwabasomesa kibakakatako nammwe okulangirira okwekalakaasa. Abasawo kibakakatako okulangirira okwekalakaasa. Bwe munaabeera n'eyo mentality nti ebyo by'abasuubuzi, ne mubeerawo nga musiigira abantu ekifaananyi nti buli omunaavangayo ne idea ey'okulaga obutali bumativu nga mulinda Yoweri Kaguta Museveni abayite nga ddiro yali abayise n'abakenderezaako ku misolo. Era abasuubuzi ku luno temukkiriza biboozi simanyi ebyabakulira abasuubuzi mubagenze kusisinkana mu Yoweri Kaguta Museveni kulwammwe abasuubuzi. Eyo yengeri yokka omusajja oyo gy'asurvivinze okumala emyaka 4. Nti mu bannayuganda yabateekamu ekintu nti oli bw'aba yeekalakaasa tekikukwatako. Olwaleero oyinza okusanga owa boda nga nti yanze siina buzibu, abasuubuzi beekalakaasa byabwe. N'osanga omusawo nga nti ebyo tebinkwatako. N'osanga omusomesa nga agamba tabinkwatako, omusirikale tebinkwatako. Naye at the end of the day bonna bali affected. Kubanga when the business community is affected, toyina ngeri gwavuga boda gy'ogenda kusurvivinga. Because when the money is not in the economy, kitegeeza nti naawe kenyini ogenda kubeera affected. Olwaleero omusuubuzi bw'aggalawo edduuka lye, gwe obusiru bwo oyinza okulowooza nti ebyo by'abasuubuzi, naye njagala kubuulira nti bw'oggalawo edduuka naddala mu kibuga kebe minati emu, kebe sekendi emu, kebe microsecond emu, already government eba emaze okukola loss. Omanyi lwaki? Mu busekendi obwo, mu buminati obwo, mu ddakiika eyo, mu ssaawa eyo, waliwo abadde alina okuyingiza ssente ng'agenda ggula emmaali. Katugeze mu kikuubo, alina gwe yapatanye naye nti enkya nzija kutwala mmaali. Kati bw'awulira nti edduuka balisibye oba waliyo abasirikale mu kibuga, tagenda kujja. Kitegeeza ezo ssente tezigenda kuyingira mu economy. Oyinza okubanga olwaleero emmaali ye ebadde erina okutuuka nga banka yakuwa sale wa lwaleero, ngera wabasuubiza nti emmaali yange weetuukira. Waliwo kasitoma gwe ngenda okuwasa emmaali eno nzije nsasule ssente olunaku olwaleero. Naye olw'okuba nti abadde alina okuleeta emmaali akyereye mu kkubo, olw'abasirikale basanzeeyo, deployment gyasanzeeyo, olw'okutiisibwatiisibwa kwasanzeeyo, emmaali tegenda kutuukira mu budde. In the long run, omusuubuzi banka egenda kujja etwale ebintu byo. Bannayuganda tulekeraawo okutunuulira ebintu ng'obitunuulira wano ku gundi ku nnyindo. Nze kyensaba abasuubuzi nga bwe mutandise ne bannayuganda bonna tutandikiraawo. Kino si kyabasuubuzi bokka. Mwabasomesa muluddewo okulangirira okwekalakaasa. Abasawo muluddewo okumanya okwekalakaasa okw'emirembe kukola. Ntunuulidde poliisi nga ssebo kati yeyeegayirira abantu baggulewo amaduuka. Kuva ddi nga poliisi ya Uganda mukola ogw'okukunga abantu okuggulawo amaduuka? Oba ani akolera PR gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni? Neffe twagala nnyo mutomere, kubanga buli we mutomera ffe kitukolera. Nze nabagamba siyinza kujja wano kwadivaizinga gavumenti eyatubba akalulu, tekisoboka. Omulimu gwange omukulu kusanyukira ebyo bisuula abasajja bano, kuleeta ideas mpya za kuzoganya. Kati olwaleero abasomesa nga namwe mukimanyi nti mufuna omusaala mutono, naye n'owulira nti Anita Among olunaku akozesa almost ebbiliyoni y'essente, n'owulira nti Yoweri Kaguta Museveni essaati gy'ayambala buli lunaku essaati egy'omulabamu ya miliyoni ya ssente,
Kyokka ezo sente tatunda Nteeze, Egundi, Ekisozi. Tatunda property ye. Wabula ze sente ze babakamula mu Uganda abasuubuzi. Kitalo nnyo kitalo ddala. Basajja battu bakera kwekalakaasa babakendereze ku misolo. Naye nga tebamanyi nti emisolo gye bawa gye gigenda abasajja bano gye bakozesa ate okuyimirira okutulugunya abasuubuzi abawi b'emisolo. Ensonga lwaki abasuubuzi bagamba nti kino ekintu tekibeera kyaffe ffekka, kibeere kya ggwanga Uganda lyonna. Kubanga buli muntu anyigirizibwa, ojja kuba oli awo abasuubuzi nga bakakkaanya abadde ku mirimu gyabwe, omusomesa asituke era naye alina kibeeramu yekka. Obe ng'oli awo ng'omusomesa akkaanyizza azzeyo ku mirimu, omusawo asituke ng'alina kukibeeramu yekka. Eyo gye bayita divide and rule. Kitegeeza nti buli bamu bali mu kakundi kaabwe, ebizibu ebibaluma balaba nga biruma abo bokka. Kyokka ng'ate bwe tugattagattamu eggwanga lyonna likosebwa. Kubanga omusomesa bwe yeekalakaasa, ate gwe awaddeyo omwana we omusomesa amusomese, kitegeeza omwana we yagenda okufiirwa nga tasoma. Omusawo bwe yeekalakaasa, gwe agendayo mu ddwaliro okujjanjaba ng'olwadde, kitegeeza naawe oba okosebwa. Abavuzi ba boda, abavuzi ba taxi, mu bakadaama, basekadaama, abali mu informal sector. Kubanga ezo sente ziva mu mmwe. Gavumenti zonna zidipendinga kufa abantu ba wansi. Government without people tesobola kubeerawo. So kino kikulage nti teweteri muntu agenda kuforcinga time egenda kutuuka nga struggle goje enyigiramu. Kati olwaleero osobola okera ku machano ganti Bobi Wine lwaki alagidde abasuubuzi baggale w'amaduuka. Twawuliddeko abavuga narrative eyo. Ekintu kino kirimu opposition. Mulekerawo okulowoozesa abantu nti abantu abasigadde abali mu ggwanga tebategeera, opposition yokka yeetegeera. Omukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu yayogera statement. Oyo omusajja mutuufu is a prophet. Era nze neewuunya abantu. Bobi Wine oyo Kyagulanyi Ssentamu president ayina ensonga z'ayogera naye nga bw'oba toli mugezi toyinza zitegeera. Yabagamba abantu mugenda kiwulira. Kati gwe olwaleero wa boda teweeyibaala n'okuba gudiikudde. Weekaabire kubanga wenjogerera amafuta gagenda litegenda mu nnusu kakaaga. Owa taxi weekaabire kubanga abasajja balina ne pulaani ey'okumakinga sure nti taxi teziyingira kibuga. Mu pulaani zaabwe ze bateekateeka taxi ezizo zonna mu bbanga eritali lyawala temugenda kukkirizibwa kuyingira Kampala. Mugenda kukoma bbali wa Kampala. Boda nammwe baleeta enteekateeka yammwe. Basooka batembeyi abali mu maduuka ne mukuba gudiikudde nga muwoza kimu babadde batulondoonera bakasitoma badde tebajja ne mutamanya nti omutembeyi ne bwankubadde atembeya naye ayina omusolo ogumugibwako omutono ogukendeeza akatono ku musolo gw'osasula ng'oli mu kizimbe. Kaakati bwe baali bagoba abatembeyi mwayina kiri ekigamba nti when they came for the Jews I was not interested because I was not a Jew. When they came for the businessmen I was not interested because I'm not a businessman. When they came for the farmers, I was not interested because I was not a farmer. When they came for me, there was nobody to fight for me. Tetulinda kutuuka awo. Olwaleero bw'olaba abasuubuzi nga beekalakaasa, gwe omusomesa tokuba gudiikudde, gwe owa poliisi tokuba gudiikudde, owa boda wabula nammwe muyina kunoonya strategy egamba nti naffe tutadde ebikola wansi. Tubeera tutya mu nsi nga lita y'amafuta eri ku nnusu kakaaga. Mujjukire buli amafuta we geeyongera, factors production yeeyongera okuba expensive. Olwaleero fuel is a fact of production. Oyinza okuwulira nnusu 10 tibakyongedde ku mafuta. Oli najja n'akusiigira ekifaananyi nti 10 kyokka. Let me tell you, ne bweba nnusu emu n'ogyongera ku mafuta, it affects all the factors of production. Olwaleero bw'okwata ku kikuubo oba business community oba okutte ku economy y'eggwanga, bannayuganda twejjemu eyo endowooza siri mu byabufuzi. Kubanga that is a very stupid statement.
eyo statement ya kisiru. Omanyi lwaki? Every human being is political. Politics tekitegeeza kujja kwogeranga bwenjogera. Politics affects every service that a human being has to face. Olwaleero teri businessman yakungiddwa mu nnabyabufuzi. Emisolo gituuse ne gibatuuka wano. Ne bajjukira nti bulijjo kye twogera nti politics is too serious to be left to politicians. Because if you don't get involved in politics, other people are going to make for you policies that are going to affect you. Tekyetaaga logic. You don't need to be taken to school to know that. Teweetaaga luzungu lungi. Politics affects the way you live. Politics affects the kind of job you're supposed to do. Politics affects the kind of business you're supposed to do. Politics affects the kind of education system that you need to take your children to. Politics determines the future of the next generation. If you have poor leaders who don't have a vision for this next generation, we are going to end up nga fenna tuliawo. Olwaleero tufacinga gino emisolo. These policies were made by politicians that you send to represent you. Kati ongamba oti anti gwe toli politician. If you don't get involved in politics, this is the mistake gyentera okuwulira abantu nga bagamba nti tubaleke bakole bye baagala. Muganda wange kankubulire. Buli lwowo omuntu kye bayita open check oba okutta omuguwa n'ogweteeka mu bulago, kubanga agenda kufuga obumbula, at least olwanako. Gwe bukeera ku makyano ga nti nze politics namuvaako, okyogeza butamanya until the problem finds you, until you are caught up in a situation nga government eyandibadde kuwa services ate yeekunyigiriza. Olwaleero opposition babadde bajja mu kibuga okwekalakaasa ng'abasuubuzi babeera mu bizimbe byabwe, bakwata kamera balinganga abalaba movie. Ngera bwe mba mutandikaawo okwekalakaasa bagamba ffe temutujje mu byobufuzi byammwe, tukola mmere ya leero. Olwaleero njagala kubuuza, what happened to mmere ya leero? Kino kikutriggering nti bw'olabanga waliwo akaayana tomudespizing nga budespizing. Wabula faayo nnyo weebuuze lwaki ekintu ekyo kikolebwa mu kadde ako. Abaawozanga Bobi Wine attisa abaana b'abantu, Bobi Wine ayonoona bizinesi yaffe, opposition yayonoona bizinesi yaffe, twagala okubuuza olwaleero era Bobi Wine yatadde emisolo emingi ku bizinesi zammwe. Opposition yaleese emisolo. Ekyo ekibuuzo kikulu era nkiwammwe bannayuganda nga nange kwendi. Tulekeraawo okuwoza nze siri mu byabufuzi. Mbadde ntambula naye ng'oka vidiyo k'akavubuka. Kavubuka ako kaali e Dubai eyo nga keeyogezanga Uganda bweri safe. Naye mbadde ntambula eyo ge yatugamba nti Uganda eri safe, baamukubye kataba mutte ne bye yabadde nabyo n'abikola ki ne babitwala. Era bakabadde kayimirira mu gundi zaako ne kagamba ffe tuli mu buyinza. Naye simanyi oba mukadde ako lwaki baabali mu buyinza tebaasobodde kutracinga abo ababadde bakasse. You cannot be a winner in a sinking boat. No one takes credit in a failing government. Nobody takes credit in a collapsing regime. Wano tewali winner. Kiringo keera kumacha nga muli lyato naye nga lirimu ekituli munda oba wansi
gwe ng'otudde eri mu VIP era nga gw'olowooza nti gw'oli safe. You cannot be a winner in a collapsing boat. Ne bw'onaaba mu VIP amazzi bwe ganaamaliriza bano abali mu ordinary eri mu VIP gagenda kukimayo. Ekyo njagala mukitegeere. Every person in Uganda is going to be affected by the bad decision of this current government. Eno government egenda kutuuka buli mu nsawo ya munna Uganda. The bad systems zigenda kutuuka buli mu nnyumba ya munna Uganda. Olwaleero we babadde baleeta double taxation tebaatunuulidde nti ono awagira NRM ono awagira opposition. Tebaatunuulidde nti nze muzeeyi nalwana naye nze saalwana naye. Bwe baleese decision bonna yabatwaliddemu. Kubanga sinalaba yo lisiiti ejja nga baga nti gw'oli muwagizi wa muzeeyi togenda kusasula musolo. Regime esurvivingira kukutulugunya abantu, kukutiisatiisa abantu, kukuwamba abantu, eyina okumakinga sure nti enoonya ssente buli mu ango. Ate mukimanyi bulungi nti olwaleero NRM eri ku kye tuyita regime survival. Kubanga after 40 years tebasobola kukumatiza eno government ya Yoweri Kaguta Museveni ne bw'ogyongera emyaka emirala 40. There is nothing, totally nothing that it's going to change. Corruption agenda kweyongera. Obutemu bugenda kweyongera. Obubbi bugenda kweyongera. Okulinyirira eddembe ly'abantu ligenda kweyongera. Ne bw'ogyongera. Omanyi waliwo omuntu goga nti katumuwe opportunity. Tulabe oba anaatereeza. Regime ya NRM. Ne bwe tukeera ku makyanga banna Uganda. Ne tugyongera emyaka emirala 40. It cannot change. Kubanga yawaba. So kyabusiru nnyo oli okulooza nti NRM ekyalina kyesobola okutereeza naddala mu kaseera nga kano. Kyova olaba nti buli byekola byonna ekimanyi bulungi nti the only way to survive is to buy people, is to get money. Mu ngeri yonna kaakati bw'ebanga regime ya NRM esurvivingira ku weapon esooka nga ssente, kitegeeza egenda kuzinoonya buli wamu. Ne bw'onaabeera mu kyalo, ne bw'onaabeera nga toli mu byabufuzi, egenda kutuuka mu nsawo yo oyagala toyagala. It is going to reach there. Kino take it at home. Kitegedde. Era mubeeraawo nga mukimanyi. Ekyo mubeerewo nga mukimanyi. Ekibiina kya Nuupu kirangiridde tugenda kuddamu kye bayita country tour. Naye ku luno country tour egenda kukyukamu. It is not going to be business as usual. So buli region yonna mweteeketeeke. Because kati tugenda mu lutabaalo Saabatabaalo. Tugenda mu kye bayita okusindiikiriza na kyemalira. Ku luno oba oli wa boda, oba oli wa taxi, oba oli businessman, kino kikukwatako. As long as NRM ekyali mu buyinza, buli sekta egenda kukaaba. Kino njagala mukitegeere. Every sector is going to feel the pinch of NRM.